Mu mwezi gw'omukaaga omwaka guno ekibiina ki Democratic Party lwe kyalonda obukulembeze bwakyo obupya mu ttabamiruka waabwe eyatuuzibwa mu kibuga Mbarara era bw'atyo Norbert Mao n'addamu okuwangula obukulembeze bw'ekibiina kino. Wabula ttabamiruka ono yalimu okusika omuguwa ekyawaliza abantu abamu okuddukira mu mbuga z'amateeka. Kyokka kkooti Mbarara omusango guno yagugobye ng'egamba nti tegwayita mu mitendera emituufu nga gutwalibwayo. Kati olunaku olwaleero akulira ekibiina ki Democratic Party Norbert Mao ategeezezza nga bw'ayagala ayiririrwe olw'ensimbi ze yakozesa ko n'obudde bwe yateeka mu musango guno. We are going to definitely demand that they pay costs. The cases are just of a nuisance value. The cases that don't exist, they have nothing to waste court's time. Ono era asinzidde wano n'asekerera abo bonna abazze bamwogerera amafuukuule bayise bannakigwanyizi abaagala okusuula ennono y'ekibiina. Despite all the noise we see in the media, the credibility of DP remains intact. Because the credibility of a party does not depend on the noise people make. It is like gold. Even if you throw gold in a pit latrine, it remains gold. Mao alambuludde n'enteekateeka z'ekibiina ze balina okusobola okwongera ku buwagizi bwabwe naddala mu kalulu k'ekifo ky'omukulembeze w'eggwanga. List of nominated candidates is going to be made public within this week. That is for the local councils. Thereafter, we shall publish the list of those who are going to vie for parliament. Olunaku olw'eggulo ekibiina ki PFF kyavuddeyo ne kirangirira nga bwe kitagenda kusimbawo muntu yenna ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga wabula kyetegefu okukolagana n'ebibiina nga NUP ne ANT okuwagira omuntu omu. Kino Mao agamba nti tekigenda kuvaamu kalungi konna. That block will have probably take or leave 20% of the vote. But that group is very poisonous. They have Busagwa. And there is need to remove the poison from their politics. Because the poison in their politics means they cannot be trusted with power. Akakiiko k'ebyokulonda kaakusunsula abeegwanyiza obukulembeze bw'eggwanga lino abali eyo mu 22 ng'ebibiina kuliko 10 nga ne DP mw'ogitwalidde. Winnie Tesana Kayinja agaffe eyo ku Spark TV.